Lero mu mboozi ey'omusomesa asukulumye tukuleetedde Hajat Aida Nagadia. Nagadia yakulira essomero erya Mityana Public School nga lisangibwa mu munisipali ey'e Mityana mu disitulikiti eyo. We yatuukirayo ng'abayizi okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku kyokutaano basomera bweru olw'ebizimbe ebitamala, kyokka yasooka n'agaanibwa bannannyini ettaka okulisaako ebizimbe bwe baddukira mu kkooti nga baagala basooka okusasulwa. Naye naakamala wano wiikisi bbiri ne bankuba mu kkooti n'olukiiko lwange olufuga essomero. Ettaka lino nannyini ettaka atuloopye tetuliriko mu mukyalo. Yakunga abazadde abalina amakooko, embaawo, emisumaali n'ebirala ebizimbisibwa ne basattirirawo ebibiina nga ne minisitule y'ebyenjigiriza yabaddukirira ne weema okuva mu kitongole ekya United Nations Child Education Fund UNICEF mu bufunze. Abazadde ntandika kutuukirira omu ku omu ti gwompaayo ki, ne baleeta amakooko, ow'emisumaali, ow'amabaati. Basooka nabo nyasobola otuwa tenti weeryawo ng'ekijjukizo nagaze mbawaddeyo tenti. Nagadia era nga yakulira abakulu b'amasomero Mityana agamba yasanga abayizi tebanywa buugi na kulya kyamisana ku ssomero era essaawa ey'okulya bwe yatuukanga nga baddayo ewaabwe. Nali ngamba no, abaana balina okuba nga bali ekyokulya ku kyekibatwala mu ttawuni kufuna kyakulya, netteekawo ekyokulya ku ssomero nga kya buugi. Abazadde ne bampuliriza ne basobola n'okubawa sukaali gwe tussa mu buugi. Okutandika okuwa abayizi ekyokulya kyaviirako abaana okweyongera nga kati basukka mu 1,500. Kuno yagattako okusiiga ebizimbe langi n'okulisaako ekikomera okwongera ku bukuumi bw'abayizi. Nekwatagana n'abazadde ne tussawo olukomera. Then ne basikaali ne tussawo basikaali babiri. Nagadia nga nzaalwa y'Ekitonga mu ggombolola y'e Butayunja mu disitulikiti ey'e Mityana, musomesa mutendeke omulimu gwe yakugukira e Namutamba TTC, Islamic University in Uganda, Teams University n'awalala. Agamba nti kati essanyu ly'alina lyamu kiwagonja kubanga gavumenti yamaliriza okusasula bannannyini ttaka essomero kwe liri era obudde bwonna singa ensimbi zifunika baakutandika okuzimba. Ministry y'Education eya Uganda yalaze nti eyagala y'enjigiriza yasobodde okusasula landlord. Akumye abasomesa bakulembera okufulumya omuyizi ajjudde ow'empisa ate ng'ate Katonda nga n'engeri abayizi gye bakolamu bigezo eby'akamalirizo yeeyongera buli mwaka oguyita. Bwe kyatuuka ku bibuuzo eby'akamalirizo bagenda okulaba ng'abaana baabwe first grade baleeta mpitirivu ate nga batuuka mu secondary bakolya ddala bulungi. Tebakoma ku bya mu kibiina, abayizi basomesa n'ebyemikono, ebyobulimi, obulunzi n'okutumbula ebitone byabwe era bawangudde engule eziwerako. Tufunayo olunaku buli wiiki ne bagenda ne bayiga ebyemikono. Akulira ebyenjigiriza Mityana Gerard Sale ayogedde ku Nagadia ng'omukozi ateebalira. Naye kati olaba nti abasomesa bayandibadde nabo bandibadde nga abasomesa 23 n'abanga akozesa ssente ezendooza zaafuna oba ndooza mbazadde naye efunirayo abasomesa basobola okusasula. Esther Ndanabo ssentebe w'akakiiko akafuga essomero mu Ssibu Wembo wa PTA ne Simon Kunsa amyuka akulira essomero basiimye enkyukakyuka Nagadia gy'aleese. Discipline yatadde mu baana baffe muli emabega ng'omwana wa public school yalabika obubi tayambala ngatto talina uniform bayingirawo ssaawa 4. Era abaana abava eri bafuuka ensonga. Atugayidinga n'atulaga we tulina okukola nekye tutalina kukola. Abaana bagalwala wano teri mwana atambuza bigere kuddaka amuwa entambula. Avumbudde ebitone by'abaana atugulira ebikozesebwa ng'okukola domats. Kibuuka Lumu yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.